Bino bye bimu ku bifaananyi bya Sharon Nabaggala kati omugenzi bye yeekubya nga atikkirwa oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye mu ttendekero ly'ebyobulimi erisangibwa e Bukalasa. Ono nnyina yakomye okumulabako ku makya g'olunaku lw'eggulo bwe yabadde agenda okukola egigye, wabula bwe yakomyewo akawungeezi kyamuweddeko. Nva waka saa 12 muleka naggalawo naddamu ne yeebaka. Era nga bwentyo bwe muleka kati olwaleero omuyazi okusena akima amazzi agiwaawo yaŋŋambye obwedda alaba wano ebweru ng'akima amazzi. Nga boyfriend yazze n'amatakinga awaka n'ayingira ku makya mu nnyumba n'amusanze amaze okwoza ebintu awaka n'amusika n'amuyingiza mu nnyumba. Maama we yagenze okuva okukola okutuuka awaka yagenze okusanga ennyumba nga nzigule ng'omwana yamaze okumutta n'asimula omusaayi n'amusika n'amuteeka ku buliri n'amubikka. Poliisi yasobodde okutuuka mu maka awabadde ettemu era omulambo n'egutwala okwongera okwekebejjebwa. Banne ba Nabaggala nabo bagamba nti baakomye okwogera naye ng'omukka abakamubake era oluvannyuma essimu ye n'ekutukako. Natuuse ku mulimu omuvubuka Sam n'akwena amugamba Sharon akubidde tali fayini. Nemugamba yabadde akyagala nemuka Sharon we naakubira olwamukutte nga tayogera ng'owulira buwulizi. Abadde muganzi wa Nabaggala ategerekeseeko erya Roy yasongeddwamu olunwe nti kubanga aludde ng'amwegezaamu okumutuusaako obulabe ng'amulanga okuganza omuvubuka omulala. Abadde n'omulenzi ng'omuyita Roy naye nga beekyawo. Kati n'omu Sharon yava ku mulimu n'akomawo ewaka yagenda okujja okuyingira n'amubaka n'amukwata n'amutuga n'amukuba empi. Akubira esimu n'agamba Roy ava kunkuba era atudde. Ngamba naye simanyi kye ngenda kukolera Roy nemuga agende ku poliisi amubawo. Simanyi oba yagenda. Siriwo mwana wa Suzanne bamusi.